asooka eri tulina muwala waffe Nabunya muwala waffe Nabunya aweereza wali yali mu yunifoomu eyo alina obulungi bw'ati ate yamudiridde namanyinaffe Prisca maama wa Nabunya bannange simanyi nange naye bagambye nti ye maama wa Nabunya olwekyo naye Mukama amuwadde okuweereza nkyayonze amanya genze afresenteza nga mperezanga omukadde mu kanisa eno kati omwogezi waffe era omugenyi waffe agenda okwegera gye tuli ye musumba waffe gwe bamwanjuddeko dda naye nyongera okumwanjula amanya amazibuzibu naye ndowooza tujja gategera bulungi amanya yani agajjukira amanya agajjukira yani tulina omugenyi waffe omusumba HERRERA. Is it correct? HERRERA, okay. But that's an Ethiopian name. I saw HERRERA, I had a friend of mine called HERRERA. So, yagenda okwogera gye tuli akasaawa zino ezo divine. Tumuwulirize ekigambo kye ng'ayogera gye tuli. Mukama amukisa ng'ayogera. So, Pastor, I'm afraid it's your time now. Yeah. Thank you. Thank you. You're going to translate for me? Sure. Good. It's going to interrupt. Thank you. Okay. Good morning, everyone. On behalf of our President Robert Falkenberg Jr. and our Treasurer Tom Morai, we would like to extend to you a warm welcome and thank you for sharing our Lord Jesus Christ with your community. Me and my wife, we were counting the days to come here. When we were in South Central, we had our first multicultural group was from Kenya. Now there are 900. The church has 900. This is in the south. Yeah. And they praise the Lord. And they sing so beautiful. And we like the color of the dresses. And the food is the same as Latino food. Because we hold a very stretched communion with African history. Our food, our color, because we come from the same. Amen. Amen. So this morning, I would like to start inviting you to open your Bibles or your smartphones in the book of Exodus, in the book of OKUVA. The sister taught me how to say it. Right here. Yeah. So I'm going to read from verse 12 to the 14. Chapter 14, 12 to the 14. So, did we not say to you in Egypt,
leave us alone so that we may serve the Egyptians? Kino kye twakugambira mu Misiri nti nga twogera nti tuleke tuweereze Abamisiri. For it will have been better for us to serve the Egyptians than to die in the wilderness. Kubanga kirungi okubaweereza Abamisiri okusinga okufiira mu ddungu. Verse 13. Olw'ekumi. But Moses told the people, Musa n'abagamba nti do not be afraid. Temutya. Stand firm and you will see the Lord's salvation, Muyimirire buyimirizi mulyoke mulabe obulokozi bwa Mukama. which he will accomplish for you today. Mukama bw'anaabakolera leero. For the Egyptians that you see today, Kubanga Abamisiri be mulaba leero you will never see again. temulibalaba nate emirembe gyonna. The Lord will fight for you. Mukama anaabalwanirira, You need only to be still. munaasirika. Very far from here, Ebbanga ppanvu okuva wano. I was finishing an evangelistic meeting. Yali alina olukuŋŋaana lw'enjiri lw'amaliriza. And 18 people decide to be baptized. Abantu 18 ne basalawo okubatizibwa. And we all got in the cars. Ffenna ne tukuŋŋaana wamu. And we drove 20 minutes away from the river. Ne tukkirira ku Yorodani. Because this community of indigenous people, they love baptisms in the river. Kubanga bano bo baali okubatiza bakulabamu amakulu nga babatiziddwa mu nnyanja mu mugga. So when we were heading towards the river, Nga tukkirira ku mugga, there was a ice stop. waaliwo okuyimirizibwa bano bannamateeka abakwata abantu ne babazza ewaabwe. And the 28 vehicles, they were stopped. Era emmotoka zaffe zonna ne baziyimiriza. So they were pulling the members out of the cars Buli omu ne basika abantu okubajja mu mmotoka and moving them to buses. ne babassa ate mu baasi. But the sheriff knew that something was wrong Naye omukulu eyaliwo n'agamba nti waliwo ekitali kituufu. because that road at that time in the evening is empty. Kubanga oluguudo olwo akawungeezi lubeera lukalu nga temuli bayitamu. And he asked one of the members, why so many cars? Kati n'abuuza omu ku baabwe twali nabo nti lwaki waliwo emmotoka nnyingi leero mu luguudo luno. Asked the pastor. Omu n'agamba nti abuuza omusumba y'amanyi. So he was looking for the pastors in the 28 cars. Mu mmotoka 28 n'atandika okunoonya omusumba. And he got to me. N'ajja gyendi. And he asked me, Pastor, what is happening? N'abuuza kiki ekigenda mu maaso omusumba. Well, we're going to do a baptism right now. Omusumba n'addamu nti tugenda kubatiza bantu kati. What it turned out to be a very dark scenario, Era kyalabika nga kifo kya kazigizigi. the sheriff said to the ones in the bus, Oyo omukulu omusirikale n'agamba baali mu baasi, free them all. I Mubate do bonna. not want to deal with God. mubate bonna bagende. This is not a story. It happened to me. Bino nabirabako saabinyumizibwa mu And she's my witness. era mukyala wange oyo mujulizi. So today in Exodus 14 verses 12 Kati leero to mu 14, Kuva 14 olunyolo 14 the text itself Katonda ayogera bw'ati. is a reflection of people that grew from Jacob and their sons. Ayogera abantu abaali bakulidde nga bavudde mu Yakobo They were suffering in this strange land era nga babonaabonera mu nsi eno ey'obuwaŋŋanguse. 400 years passed. Emyaka 4 giyitawo. There were no more Semites, there were Egyptians. Baali Bamisiri abaali babonyabonya. But the Egyptians themselves, they didn't recognize them as Egyptians. Era Abamisiri baali tebabalaba nga Bamisiri bannaabwe nga balaba ng'abagwira. They saw them as strangers, Nga babalaba ng'abagwira. even though they were living there for 400
100 years. newankubadde nga babeerayo emyaka 4 mu nsi eyo. Do you understand? Okitegeera bulungi. But you see, the Lord, they were crying out to the Lord, Lord, when are you coming? Entakera bakabiriranga Mukama, Mukama ojja ddi, Mukama ojja ddi. They were forced to do hard labor. Era nga bakola emirimu egy'amaanyi ennyo ekibakutula emigongo. But after 10 plagues decimated Egypt, Era ebibonyobonyo 10 bwe byamala okukankanya Misiri, Moses in this nation left to the desert. Musa n'ajja eggwanga lino n'alitwala mu ddungu. They got into a place in which there was a sea in front of them. Ne batuuka ku nnyanja, In their back, there was a desert. emabega ng'eriyo eddungu. And to the east and west, there were mountains. Eruyi n'eruyi ng'eriyo ensozi ezigulumadde. They had cattle, Baalina ente, lamb, balina endiga, chickens, enkoko and camels, n'eŋŋamira, and a large multitude of people. nga balina n'obwesedde bw'abantu. All of a sudden, Amangu ago somebody screamed, ne wabaawo awoggana. "The Egyptians are coming!" Abamisiri baabo batulumbye bajja There was no place to hide. nga tewali kifo kya kwekweka. But Moses Moses said, n'ayogera nti, "Do not be afraid." temutya. You see, Omanyi, there's something that we can learn from this story. tulina kye tusobola okuyiga mu lugero luno. That as humans, it's natural to fear. Ng'omuntu kya muntu okutya. But when we worship and believe in God, Naye bwe tusinza ne tukkiririza ne mu Katonda, we take refuge twekweka mu ye, in God. mu ye, So our fear goes away. okutya ne kudduka. I understand that since January 21, there has been a lot of raids. Tegeera bulungi nti omukulembeze ng'amaze okulayira waliwo okukwata abantu kungi. And people are afraid. Abantu era bali mu bunkenke. Families are afraid of being separated. Era kubanga amaka gaawukamu gaabuluzibwa. But the word in Isaiah 41:10, Isaaya 41 agamba, do not fear, totya because I am with you. kubanga ndi wamu naawe. In Psalm 46:10, Zaburi 46 agamba, the word says, be still yimirira and know omanye that I am God. nti nze Katonda. In Romans chapter 8:31, Balumi 8:31 he says, agamba, what then shall we say era agamba nti kyamazima nti in response to these things? kyamazima nti nga nziramu ebintu bino, If God is for us, Katonda bw'aba ku luuyi lwaffe, who can be against ani us? asobola okubeera ng'atulumba? You see, the Lord's words this morning is, Katonda ekiseera kino do not fear, enkyeno nti totya because I am with you. kubanga ndi wamu naawe. You may say, Pastor, this is easy for you to say. Osobola okugamba nti agwe pasita ekyo kyangu eri gwe okwogera. I was born here. Nze sizaalibwanga wano. My son and daughter were born here too. Ne you were born here. Yes. Nze nazaalibwa wano, ne mutabani wange ne muwala wange yazaalibwa wano. And even us are threatened that they want to take our citizenship away. Naye naffe abaazaalibwa wano era naffe tuli ku bunkenke kuba baagala tujjako butuuzi. We go to Walmart at night to do our shopping. Tugenda mu Walmart okugula ebintu It is empty. abantu nkalu, abantu temuli, 3 people. abantu basatu bana, Because people are afraid. abantu baba bali ku bunkenke batidde. But I have a message for you this morning. Nina obubaka gy'oli ekyaleero. Don't be afraid, Totya,
There is a God Almighty that katonda waali ow'obuyinza defeated the Egyptians. oyo He didn't use nuclear weapons. tamanyi byakulwanyisa zisa byalo He used water. akosa mazzi Yes, he used water. akosa mazzi Our God is a funny God katonda ono yeewunyisa because he used nature akozesa obutonde to tell you to stop. okugamba nti yimirira Don't be afraid. totya Don't be afraid totya because God is with you. kubanga katonda ali wamu naawe In Step to Christ, page 51, mu steps of christ page 51 this says, agamba ati you cannot atone for your past sins. tosobola kwetangirira bibi byo byayita You cannot change your heart tosobola kukyusa mutima gwo and make yourself holy. okugufuula omutukuvu But God promised to all katonda asuubizza eri bonna this through Jesus Christ. okuyita mu yesu kristo kyasuubiza ekyo Believe in his promises.kkiririza mu bisuubizo bye You see, omanyi we love this world. ensi eno yo eyagalika nungi United States is the prototype of Canaan, amerika eno eringa ensi esuubize kuga ekifaananyi kya nsi nsuubize where the milk and the honey flows for amata less. n'omubisi gw'enjuki bwe bikulukuta But today it's not like that ensi anymore. tekikyaliwo ekityo baganda bange Eggs are almost $7. amagi bagaseera oluseera gali $7 Milk, amata $4.80 a gallon. amata nago gaseera okufa obufi And what I'm quoting to you are numbers from stores that sell it for less. naye nga bintu byatibadde tebiseeremu naye bwekityo Yeah, bwekiri where places used to have 3 jobs. You could be working here in the morning, waliwo abakolanga wala ku makya but in the afternoon you could cross the street and there's n'asala a ate job for you. n'akola omulimu omulala wali ng'akola emirimu It's esatu. not like that anymore. tekikyali bwekityo The rent, you could buy a rent for $600, 3 bedrooms. nga ennyumba osobola okupangisa ennyumba ya $600 ebisenge bisatu 3 bedrooms now is almost $7,000 a month. naye kati ebisenge bisatu oyinza okusimbukira nga kumpi $7,000 You could buy a car emmotoka for $1,000. $1,000 walinga ogyewangulira Now a car is $64,000. kati emmotoka ekunukiriza mu $6,000 kumpi Time has changed. ebiseera bikyuse baganda bange But for us to believe in the Lord, naye ffe abakkiriza mukama I have a question for you. nina ekibuzo gye muli How many of you believe that Christ is coming? abantu abakkiriza nti kristo akomawo mukirage Amen. Amen. This is Amen. good. Amen. So that means that this is not a world. ffe kati olwo tukimanyi nti eno ensi si yaffe We are migrants ffe tuli batambuze in a strange land mu nsi eno tuli that batambuze does not understand us, etatutegeera that doesn't want to worship on the Sabbath, etayagala kusinza ku sabbiiti that doesn't want to believe about the state of the death, abatayagala kukkiririza ku mbeera ebeerawo ng'omuntu afudde that doesn't believe that Christ died on the cross tebakkiriza nti kristo yafa ku musalaba to vindicate the character of God. asobole okuyimusa ekitiibwa kya katonda A land that doesn't believe in his commandments. tekkiririza mu mateeka ga katonda But very soon, naye the Lord will come. mukama akomawo Do not be afraid. totya muganda wange kugamba totya You see, trust in God, deliverance. kiri okukkiriza mu katonda bulokozi What the world tells you it cannot be, ensi yekugamba nti waayito temuli tekisoboka what the world sees as impossible, ensi ekiraba ng'ekitasoboka for God is possible. katonda ye kisoboka eri ye I want to tell you, excuse me, sir. njala kugamba kino I had a member in my church.
nze nina omumemba omu kanisa yange. His name is Mario. Ayitibwa Mario. Mario was a young 15-year-old, 17-year-old. Yalina emyaka 15, 17 awo ekityo. But he was very mischievous. Era nga Very troublesome. Era nga omuntu wa mirerembe ayagala nnyo okukola ettabu effujjo. He would take the car of his parents Nga atwala emmotoka y'abazadde be without driver license nga ne license emukizo and would drive. n'avuga And the police would stop him, abapoliisi bamuyimiriza give him a ticket, and bring him home. ne bamuwa tiketi. He was very mischievous. Era nga muntu wa mirerembe nnyo. Later, then, he started hanging out with the wrong crowd N'atandika okufuna ebibinja by'abantu abakyamu. and began to drink alcohol. N'atandika okukomba ku kenge. And one day, he took his parents' car Olunaku lumu n'akwata emmotoka y'abazadde be and drove drunk. n'ayolekera ng'anyweddemu. And the police stopped him Abasirikale ne bamuyimiriza and they put him to jail. ne bamussa mu kkomero. When I went to visit him, he was very stressed. Ne bwe namukyalira yali yenna ng'alina Pastor, I know I did wrong. stress. Omusumba manyi nakola kibi. Please pray for me. Nsabira. He went to the judge. Went to the Judge. n'agenda eri omulamuzi And the judge said, Mario, n'amugamba nti Mario, your history record is too big. ebikolobero by'okoze You're too young. ate ng'okyali muto. I need to teach you a lesson. Njagala kuyigirizaayo essomo. I'm going to give you 30 days of jail. 30 days of what? Jail. 30 days? No. Being in prison. Yes. 30 days. Ngenda kusiba ennaku 3. The worker you will be incarcerated. Ngenda kusiba mu nkomyo ennaku 3. So when he was there, he called me and asked me, can I have something to read about the Bible? Bwe yali mu nkomyo mukomera n'akubira omusumba n'amugamba nti osobola okunfunira kye nnaasomanga nga ali mu And kkomera. what he didn't do in youth, Ky'ataakola mu buvubuka. now he was teaching the people inside about Christ. Bwe yali mu kkomera ate n'atandika okuyigiriza abasibe banne ku Kristo. His 30 days were over. He came and said, Pastor, please baptize. Bwe njakuwako n'agamba jangu onyinyike mbatiza. He got a job. N'afuna omulimu. And then he came to the office. He said, Pastor, I need you to do me one more favor. N'ankyalira mu ofisi n'agamba njagalayo onkolera ekintu. Pray for me. Nsabira. Because I'm going to the immigration judge in Atlanta. Era kubanga ngenda kusinkana omulamuzi ku nsonga zange I have a lawyer now. Nina lawyer. And I would like to be a U.S. citizen. Era njagala kufuuka mutuuze wa Amerika. You know that if you commit crimes, they will not give you Ate ng'okimanyi nti bw'oba ozizza emisango obutuuze oyinza okufuuwa mu ng'ombe. And I told him, I'm going to pray for you. Ne mugamba nja kumusaba. But understand that it's a very difficult task. Naye nkimanyi nti kizibu munko. But Mario believed in God. Mario ye yakkiririza mu Mario Katonda. knew that he could trust God. Era n'akimanya nti asobola okwesiga He Katonda. went to the court, N'agenda mu kooti and on that day, ku lunaku olwo. the judge said, Mario, Mario, Gaspar, yes, where's your lawyer? Lawyer waluwa. He hasn't come. Lawyer nga tazze. I paid him $5,000 to be here. Nti namusasula 5,000 talabise. Show me the contract. Ndaga endagaano He kuwasasula. showed the contract. N'agimulaga. And the other lawyer for the state said, no, he doesn't deserve no residence, Kati omwami wa gavumenti n'agamba oyo tasaanira kuweebwa butuuze. no U.S. citizen. Tasaanira kuweebwa butuuze bwa Amerika. And the judge was quiet. Omulamuzi n'azirika. And he took his hammer. N'akwata ennyondo ye. Today he qualifies. He will be N'amukoonera muti a U.S. citizen. Do not be afraid. Totya. Naawe kugamba totya. Because God is with you. Kubanga Mukama ali naawe Katonda. God is with you. Katonda ali wamu naawe. God is Katonda ali wamu with naawe. you. You
must believe it. Because it's true. You see, when Christ left heaven, he left everything. Millions and millions and millions of angels will worship him and give him honor and glory. He left everything to become one like us. And he died on the cross for you and me in the world. You don't need to be USA citizen to receive salvation. You don't need 1,000 bitcoins to be saved. You don't need to be in a high society to receive salvation. But Christ vindicated the Father at the cross. Has offered this for you for free. Our promises are not in the Constitution of the United States. Our promises are in the Holy Scriptures. In the Scripture says, do not be afraid. At this moment, I would like to make a special prayer that today in their hearts they recognize that they're afraid of what is happening. And we're going to pray for the Holy Spirit to give us strength and to anchor us in Christ. If there's anybody here that would like to be covered by the blood of Jesus, please stand up. If there's anybody that is having a very difficult time in their life, they need God to do a miracle or deliver them for what they're suffering. If there's anybody here, please come forward because I'm going to pray for you. Don't be afraid. God is with us. And He will save us. He will protect us. My last appeal is there anyone here that has not accepted Christ as their Savior? Then this morning would like to say, I want that Savior. There's anybody here that has not accepted Christ as the only Savior? Everybody has accepted Christ. Okay, that's true. Let us pray. Dear Heavenly Father, we come to you, recognizing that we are afraid in very difficult times. But we refuge ourselves with you. And we ask you to give us peace in the midst of the storm. Cover us with your mighty wings, so we can feel the warmth of your salvation and grace in our lives. Lord, I ask you in this moment that we are afraid, that you breathe your breath of life into us. Strengthen us in the love of Christ. May your Holy Spirit
leka omwoyo omutukuvu in form of fire mu ngeri y'omuliro could be on us ake kuffe and cover us atubikke and shield us atuseko obukuumi from the hand of the evil one. okuva mu mukono Don't allow him to touch us tokkiriza mutyena or kutukwata to hurt us. okutulumya Lord, bless our homes, w'omukisa amaka gaffe anointed with the Holy Spirit. gaseeko omwoyo omutukuvu And may the Lion of Judah be at the center of our homes wabeere omumalayika akuuma amaka gaffe and roar. Roar. awume And tell the evil one to stay away from your children. ng'agamba omubi ave ku baana ba Katonda. Lord, those that need provision, provide provision to them today. Era abo bonna beetaaga Mukama bawe kye beetaaga leero. And those who are seeking for healing, touch them Abo abeetaaga and okuwonyezebwa renew their bakwateko bodies era obazze bujja and give them good health. obawe obulamu bulungi. And strengthen the marriages Wa omukisa onyweze obufumbo obuli wano with your abiding love. n'okwagala okw'amaanyi okuba gy'oli. All this we ask Byonna tubisabye with a thankful heart. nga twebaza In the name of Jesus mu Christ. linnya lya Yesu Kristo. Amen. Amen. God bless you. Happy Sabbath. Mukama abawe omukisa Sabbath ennungi. God bless you. Surrender to Him.